ebirowoozo bino ngabo fune ekirowoozo ekibonerezo omwana ngabbye era bw'olina okuwa ekisiibwa ekirowoozo ekigamba nti akaana katuge kati wuliriza kiri bwe omusajja ofunisa otyo omulalu olubuto mulalu ali mu kizibu ekyo kizibu ate omwongeddeko ekizibu omusajja agamba omwana yafa omukazi agamba bandaga amalaalo omusajja agamba nze amalaalo simanyi gye gali ndiwafuna ekirowoozo ekyetta wette eyatemako omwana mukono mulamba bwakutte mu mmere n'akwata ejjambiya n'agumutemako pale kugweri MR live oba Metallic Club on live koli omuganda wange wairo lwa Sunday wasibye otya wasuza otya mukama kuumya atya ffe gye tuli akyakuuma era mu nnimi zaffe wadde nga byetukiririzamu byanjawulo naffe twasabye mwe baani ate nga sinayogera ku byakusaba anti ogambye nti leero lwa Sunday nenkyetegekera nti leero ogenda kugamba mu mwasabye naffe twasabye baŋŋamba basamize basaba ku lwakusatu lwokusatu ate lwe tuwummula ati olunaku lw'okusamira fuluku b'eŋŋoma olwo olunaku lwokusatu ate emisambo lwe giwummulamu olunaku lwakuwummula ekitegeeza omuntu bwe nkusaba ku lwokusatu ne nkuzinzika omuggo gwo luba watalina kyakola aba awummudde tebawummula kuba nti tebakola bawummula kuba nti nno tolina byokwasaganya na mikono kyekyo nti bw'ojja eddagala ku lwokusatu sirikuwa mba saakoze nange mba nkirinzeemu tudde mpumuddemu nga emmandwa zisigala zikola yes zisigala zikola naye nga tezikukolako era tosobola zinyiiza ne zitakukuba ziba zeebase kyogamba embwa bw'ebanga ewumuddemu awo teruma emmandwa zakizima emmandwa ziri empewo esula etagala etalaaga ate empewo zeebaka Katonda buli kye yakola yakiwa okuwummula empewo tezeebaka kasita omuntu afa weppo tawummula ate niyegambye nti empewo z'abafu empewo z'abaki nedda se yogera ku microphone byoyogera bikuswaza okolamu boti baleme biwulira anize ate guli eri gokufuna naye ate oli bwokola bwoti okukalubiriza nze gusembeze empewo bannakayima tebaafa bannakayima balimanyi baali bantu balamu tebalamu nakayima abeerawo myoyo ffe tugituuma waliwo omuntu afuuka omwoyo nga anti nakayima gw'omutuuma gwoba wamutuuma erinnya naye n'omulala alina bw'amuyita omuzungu ajja muyita malayika omulala amuyita ebiki bwe bityo buli omu amuyita lulwe naye nga egyo emyoyo mitonde gyava dda tegirivaawo gigenda kubeerawo jo bagitonda nga myoyo tebasooka kuba abantu bebafa jo bagitonda nga jo myoyo tutondebwa ffe abantu tutondebwa era ate ffe bye tufuuka birala nnyo ku myoyo terufuuka myoyo era gwe ne bw'ofa togenda giraba kyogamba kati kyogamba bw'ofa olw'okuba bakuga oli mwoyo nga guli omwoyo ng'ogulaba era gugenda sigala nga gwekwese nga bw'obadde wano ku nsi nga togulaba anti bakugambye Kibuuka Omumbaale naye yali muntu ate yafuukako Kibuuka Omumbaale ne bamweyana yali muntu bemaliza atankana obusamize bebana basamize bagenda okuba embooko mu bwangu bano bamweyana yali muntu ne bamwokya naye timaizo olina okukola research ku busamize nedda bamweyana mwe gwe mugamba oyo gwe baayokya si bamweyana oli gino nga bw'onoowulira nti nno waliyo omusambwa gwe bayita musoke omusambwa gwe bayita musoke gwe guba n'amaanyi ga musoke oyo ogulaba ku ggulu n'enjija ndituuma omwana wange nti bakuyita musoke bwakeera ku makya ne bamwokya nga mugamba nti nno musoke bamwokyeza bamweyana bamwokyeza ki bamweyana kati kubanga tosobola bamuwayiriza obubbi ate batuwa bamulanga bwerere twagamba twali kunsika mukono bamulanga bwerere bamuteyabba yego bayimba bamuwayiriza obubbi yamuwayiriza obubbi ate bazimba ne mu ssabo kimanyi waliwo nagendako omusajja naŋŋamba eri gye nagenda gye naggamba eri gye nagenda anti problemu eri emu ati mbadde nsaba sigamba gye twagenda
nkugamba we nakunyumiza program twali ffenna ne nkugamba kizaanze byongamba siteka kuli malako emirembe nkugamba ndi yenagenda sagamba ko nagenda ko ko wantu samuweya azijukiza soko baba kimanya abali eyo omusajja yagamba yenze omanyi konze sikumanyi nanga wagenda musabu disakigamba ko omundi gwe nasogera musabo gwasookera ddala ebintu ebyo bingambira we mbirekera awo sibitwala kubasigamba awo kati omusajja muzukulu zomanyi konze yajja male sikumanyi bulungi yenze muzukulu wa Kayemba nantabulirwa go yenyigo bagambe yasabala obwebbumba nengamba omumpembe yazza neto sara kujja kunnenya sazeko enajaka omugulu guteeke owayi wachi betumanya amanya agatiisa ate gatiisa butiisa Kayemba nantabulirwa yaliyo yasabala obwebbumba gozachi bagera bugezi lugero chagamanya agatiisa yenze nyindo za kibe anti dda amanya gali gegose foloza nyindo za kibe tekera gemanya gedda batimitu gemanya gedda bambaterezeemu ku kyagundi ku kyabbaamu abattabbaamu tebaali bantu kiwulidde bulungi abattabbaamu webale nnyo be bamwettira kati empewo zaalema okumanya nti baamu teyabba zole zirina maanyi gamanya nti baamu teyabba no baamu zali empewo zali zizzolo ototya omuntu atabbye n'omulanga obwereere ate wuliriza nedda wuliriza kirimo wuliriza bali okumutta nabo balina obujja nabo tebakwatagana amayembe ga kifaloloza gakwatagana ne gana aga bulijjo gana aga kifalolo gaba gazza aga bulijjo gadduka gana go nga tegakuba nga go ga mirembe gwa kibooko mukambwe kati n'ebiteega birala kati David kati kyengezaako kulaga nti nebbaamu omusajja yaguza amayembe bagulago kifaalu bagula ki naye tubuuza muntu mufu bebamanyi omuntu gwe tubuuza bebana abasamize bakalisimaati omuntu ajja kubuza abantu tudde ku mulamwa yagamba si musawo buloka w'abasawo obusamize n'obusawo byanjawulo nze siri musawo oli musamize ndi musamize nzikiririza mu ddiini eyo byanjawulo bakozesa tewali ankozesa oba mukozi buloka w'abasawo oweyanjulese abatulaba amanya gange nze Sekyewa Ronald Gabinika erinnya lyaffe eryo walirabidde liri giriwa wakulira nga alabe bingi era nga nze coordinator anti corruption Makindye division weewaawo damu yanjulese tuweyanjudde bulungi luli amanya nze Angelo Dimaliza pala n'obwavu n'abatanjagaliza oba nyongereko neddala taata n'amanya g'abaana bo gongereko taata Yenge nayo nekyani bandeteddeyo nekyani akyani ate Yenge gwe nga tulimazeeyo bakuletedde omwana omulala nina Yenge nina Yeni nina Kyenge kati kyani bakamuleeta bali bo nga tuliyongerako eddala banako galiko amalala Yenge abadde oni Yenge seza wakwatanga bali abafirimu nobasalasalako amanya agambye Yenge Yeni Doni Yenge Bolo Yenge Kyenge Kinchanli kati baleseyo nekyani ninayo gwe natuumye ekyani bamulese watukula n'abaana bo fe abasajja tulina abaana bangi oluusi abakazi batuleka bulesi ne babatatuwa ng'akulabye oli mwavu n'amugabira ayina olina abaana bameka bamanyi Dimaliza kati baweze bana
naye abasamize bazaala kati baweze bana abasamize bo Katonda yabawazina baana bandetedde nze segana baana babaana bange banfaanana bonna balina amaaso manene bonna bwe balinga nze n'amaaso kati oyo gwe baleese muwala myaka emeka 10 wamusuula eyo 10 nali saamusuula naye saamanya nti namuzaala naye tebamundeetera bamuleese kati kanyomero ke kamu kibadde ku bakyala taata Cheni yenge yeni naye kennyini Chenge yakikola omukyala saakikola nze nangende omukyala yazaala omwana n'amuleetera sengaawe n'amugamba waayo omwana ono mundabirieko wano kangende walingula amata nkomewo mu kime n'amulekaawo emyaka giri 23 omwana alaajana senga alaajana teyadda omulala omusajja yazaala mukazi omwana omusajja bwe yasalira omukazi amagezi nti munaye mpa ku mwana ndabeko bwe yamutwala teyamuzza banga ddene omukyala bwe yagezaawo kulondoola omwana we omusajja agamba omwana yafa omukazi agamba bandaga amalaalo omusajja agamba nze amalaalo simanyi gye gali naye yafa ne tumuziika abinika emboozi girambulule ebintu byeyogedde bino nga mpa omwana wange omwana yafa nze simanyi mwana gyali oli yaleeta mwana n'amusulawo kabalaza ngenze gula mata myaka 2 mwegi kwa 2 mwegi taddanga abazadde kiki abazadde babikola babikola wane yeni tata yeni naye yakikoze tumujjemu yakakikola mwana amulese ennaku 2 wa myaka 10 ono wa 23 tamulabanga koli wa 2 eteeza singa omukazi teyankwatiddwa kisa n'aleeta era tata yeni yaleeta alina redde kulondoola mwana we tamanyi oba gy'alina okubaayo emidaka yimba bamala gasuula eyo kyogamba buli we tulya tujjukire we twalya mulina okuyisa obuvunaanyizibwa n'ojjukira wo walya lwaki gw'olya wangi wotajjukire ebiseera ebyo wooliiridde waba watono ekisa kimala kuwanvuwa n'oba ng'olidde nnyo emyaka gikoma otambula erisiti newanvuwa egenda ewanvuwa owaani nze nondowooza nti abakyala abo balaba basanga obuzibu obutagambika naye bantu boolidde oweza linki ndi mu seminaari linki kyeki eyo baasi ndi mu seminaariyo kubanga nze nzijuza katukutuku tewali buzibu nze ndi mu seminaariyo kuva we natandika kulya nzijuza katukutuku tugende mu maaso amma baliyo nze ndi mu seminaariyo kaakati ku nsonga eyo ekintu ekyo nange nawe nali nkifunyeekokko nga si kunze naye kyali kibaddewokko naye waffe kyaliyo ku kyalo ekyalo kibagambe Bukunda nenga okyogera okitya nkigumiza kyameyo tebanga ku kyalo ekira awuzo kibuusabuusa nabiri kanyagala omuntu teka amafuta muluka tugende ku kyalo kyo Bukunda akala akavaako basudde Matendo Bukunda gundi yafunayo n'omukazi Kafeere Paulo Kafeere amapalo yafunayo omukazi basudde sije yava basudde yava gundi basudde yavaawa owa kamera ntekewo galubindi sokoleke naye tukole basudde yavaawa Bubondo Bukunda ne Bubondo gye bamubiranga bbye ne bamuwayiriza nti abbye embizi kikyuse sebo okutuuka ku kyalo eri okujja eno simanyi nti yabba teyabba yali nkoko owa naye teyagibba kiki ekyali Bukunda kaakati era waliwo omwana gwe baleeta mundeeta bwetyo ne bamusuula awo mama we namugamba nkomawo teyadda ono wa 23 oli ali wa 29 bamuleeta 29 bamuleeta wa myaka gumu kitundu mama yamusuula wani emyaka 2 yamusuula ate nno ogambye yamusuula wani senga ojja gamba bikwatagana n'oli yali senga ntandika ku makya ne taata w'omwana yali anywamu kabbiya akatinitini katalabika gye yafunira eyo omukyala kati omukyala batuuka badda ku omukyala yatuuka eyo n'anyigirizibwamu nga omanyire omukazi
n'agamba omwana osigena beera naye n'amuleta namukola ki n'amusuula wasenga we n'amuteeka bwe yamusuula wasenga we akaana kati fe twali banneiba akaana ne kajja tuli awo tuzannya nabo bakaleese kato tuzannya bakambaza pampa kakati tuba tukyaza nze nakagoba nokagoba mama wakagamba kanzije ngenda wano okugula mazzi ga 10 budde bwe ga 10 ningamba akaana kagoba mama wake emisinde nga ka myaka emeka kali kamwaka gumu kitundu kaba katambula mwaka gumu kitundu omwana aba asejjera ati ne bangamba Ronald mugobe tuli banneiba naye nze yaliwo ng'akakulukulumu awo nenkagoba ngoberako bano tomugobera mama agenda kudda nenkazza kati bwe nakazza kana kabadde awo ebbanga lyonna myaka 29 omukazi taddamu senga yatuuka kulwala senga wakaana n'alwala n'agenda mu ddwaliro e Mulago e Masaka aba ali mu ddwaliro e Mulago omukazi ng'amwekanga bw'ati ng'ajja omukazi ng'ameteeka mu maaso ng'amubuuza tyani ono ng'amugamba muneeyi tontegedde nti asisi nakutegeera ntize senga w'omwana oli gwe wasuugwe yakuleetera omwana yamwerabira nadda 25 okimanyi nti abalabe bange mbeerawo ne ŋŋamba senga kale be bamuko ku be baasuula abalabe bange senga mu buto babasuula singa siinayo mulabe n'ogu ekitegeeza okusuula omuntu asuula omwana wabaawo ekiri emabega mu butonzi waliwo omuntu nga bw'omusuula owonye nga gwe tokimanyi ate n'owulira omwana nti yasse kitaawe kati osenga mba namusuula kyandibaddewo oli malayika olengera mu maaso okategedde omanya kyanakola nga takuze anti kakati gwe tuleke okuba ekitaliyo lekikabya ki anti wuliriza mwana kakati ekitaliyo bwe kikabya mwana tosobola kumanya kinaaba mu maaso anti kakati olaba musuula mulinda akole ki akutuuseeko olubale ate lubale ki buli omu atuusaako olubale waliwo ekisa gwe bakyeni bakutuusizzaako waliwo kakati empozi kale okulya olaba bw'otafuna kirowoozo kisuula mwana kitegeeza omwana oyo mulungi naye akaana akawere bw'ofuna ekirowoozo ekimusuula ebanteeka y'akatonda olw'ebizibu ebiba biriwo kubanga ebizibu ebyo obiraba dimaliza abantu batereeze ye dimaliza kyagamba kikino nti omwana gw'ofunidde ekirowoozo ekimusuula kiba kitegeeza nti mu bukulu ajja kutuusaako ekizibu wabulabe lwaki olowooza mu ndowooza eyo naawe ogenda mwegattako nanti nze munnaye ati mpulidde ebyo nembimenyamenya tuzaalenga tusuulenga kubanga tokifunye ekirowoozo kyeza aba mulungi kyalinga kyagamba ndi bwofuna ekirowoozo ekyetta wette bwe kiri ekirowoozo ekyo kubanga ati wuliriza naawe weebuuze lwaki kizze bannange weebuuze ekirowoozo ekyo lwaki kizze togenda mbakansala togenda mbani ku kansolinga bwe likole ki nedda bw'ofuna ekirowoozo ekikwana omukazi ng'omukwana limaliza bw'ofuna ekirowoozo sokolindeko sisokera byakisiru byo byogedde ddala kati maliza kati paafu etanso okukola obubi paafu akapaafu akokwata balaba ne bagamba muto bategedde abedda bwafuna ekirowoozo nti pamaawo ngaapamaawo kadimaliza aliko eyo levo omwana dimaliza awo levo gyaliko kati nga gwe motivational speaker akugyeko omulimu takyalina na mugaso kuba agambye omuntu ali ewofunira ekirowoozo nti wette gulirawo omugwa gweyimbemu wette kubanga ne wooneerekawo naye ekirowoozo ekyo lwaki kizze sitaani lubaali byakireese emisimu emibi era oba tojja kuwangaala kase ekirowoozo ekyo kimala okujja tojja kuwangaala kujja kasito yayuyizza wabula nze kakubuulire abaana abo balaba bangi abantu batobye n'abaana ng'ekirowoozo ky'ossuula omwana takifunangako era kyova olaba bamu bejjusa bw'aba yakifunako n'akireka ekirowoozo ng'oguvubuka gwayonooneka owulira
ne gutuuka ekiseera nga gwagala kutta n'ogamba ogwana ogwo kale nafuna n'ekirowoozo ngusuule naye naguleka neraba bye guntuusizzaako. Kati nze kankubuulire, nze muzadde wange yaŋŋambako nga ndi muto, muggwe nandizaddemu omuwala munze yakyogera tukyali bato n'olaba gy'omutuusizza ate sina gye mutu talina kye yanfunyeemu. Kitegeeza kati awo Okategedde oledi maziza kyayogedde ono takategedde muzadde we yamugamba singa muggwe nazaalamu omuwala bamweganyaganya dda ate yali mutuufu kubanga tannanfunamu. si butannakufunamu tolina mugaso. Yes. Ate tugambe ki? Era sigulina kubanga ye kyayogera kye kituufu kubanga malaba abaana abawala baganda bange abawala owulira maama abafunyeemu nga bo bakyali bato. Okitegeera naye nze mukulu waabwe musoke mumpulire bulungi genda wetondere maama anti njagala kukatiza nsonga tompadde budde nkwadde obudde. yes yakyogera n'agamba muggwe nandizaddemu omwana omuwala naye ye yakyogerera nga tukyali bato tetannatufunamu. Simanyi ye kwe yakijja kati bwe tukuze ate nali mugezigezi nnyo nga nfaayo okukola siganye kumuwa wabula fe abasajja emyaka 9 mpasa nzadde oba kitegeera nina olabirira abaana bange nina olabirira ewaabwe w'omukazi nange kenyini nange kenyini enfuna ate ndimufuna mpola. Kati buli wemba njagala okunyulirako maama nti omwana yalwadde buli njagala okunyulirako maama kakati nembe kyokate bwenfuna ebizibu maama yakyambeererawo. Okitegeera anti wuliriza kati mukuba nga mbeererawo kitegeeza mumenya kakati mukumumenya yejjusa nga alaba abaana abawala ate bo tebamumenye nti bo bayina abantu abasajja baabwe ababawaayo ne bawa abazadde. Kakati nekitegeeza ki nze ne bwe yandinsudde okitegeera yali tafiirwa tolina kyewayambye muzaddewo sirina nawe okikkiriza tolina mugaso sirina eri muzaddewo era omugaso ku bantu abalala bw'oba tolina mugaso eri muzaddewo oba tolina mugaso oli nsi kyokka mwagala nnyo nange njagala omuyamba era n'omala ompa waneene emitwalo 5 nonga gendo zitwalire maamawo sijjako yadde 10 nzimutwale imazoza maama ayagala kinene ekyenkana ki n'akatono kayagala n'2,000 ezimugulira akayembe sibe bannaku zino 2,000 anti kakati omulembe gumusanze nga naye seba amuwa ekinene tazigaana naye omwana oli anamuwa 5 agenda baagala kyekimolowooza gwewapima omutima gwe anti nze kati wuliriza okubeerera gwatayagala anti wuliriza taso kati kankubuulire kino mukitegeere anjagala naye tasobola kwenkana amuwa anti ffe batugamba abaana omuzadde abaana toba nabyana na mwana abaana bonna babawamu kati gwaki gwogezaawo kweyawula mu baana be nti nze simuwa ekireza tanjagala anti nange mba nkiraba mubakubira amasimu owulya bulungi abamu gwasookerako gwakubalirira omuzadde abamanya abaana be kati ate obulwadde ogali tolina mugaso kati oyagala kukubira akusabe sente zaki nti alwadde presa zinkubye amubalirira olw'omukwano misidimiza tayina sikifuddeeko ekyokuba nti aba ayinako gwayagala ate tukirina ffenna naffe abazadde abaana tukirina mubaamu omwana nga ye omwagala nnyo okusinga ku mulala tebakibalima nti bonna osobola obbaagala kyeki mulimu akaana akasobola okujja nga kakaaba n'ofaayo nnyo tasaba baagala kyenkani tekiriyo sitwafunako mukisa gutwaga nti atwawuddemu katonda yakola laava eyo ogwo mukisa kisiraani ekyo tetwafuna mukisa kisiraani ulira tetwafuna mukisa anti kati nedda olw'okuba yafa tetwafunako mukisa okuba singa nakiraba ntitanjagala bulungi nga batayagala dimaliza nandigambye wamuntu okitegedde tetwafunako kale kisiraani kisiraani tetwafunako kisiraani
kutumanyisa abawudde yawuddemu. No kiri bwe kiti mmwe ng'abaana entegeera si yeemu. Omugezi ennyo asobola okukiraba nti kituufu tebatwagala kyenkanya. Naye bw'oba tovuma ku. Sinnamuvuma. Kuba ogambye omugezi ennyo kuba kuja abatakirabe kitegeeza opposite y'omugezi kiki. Andi wulira. Andi kiri bwe kiti. Nedda kiri bwe kiti. Yes. Opposite ya omugezi. Kiraba yaba omusiru. Akiraba nti maama wa muboola yaba omusiru. Maama wa kuboola. Kubanga temwevuma. Ennaku zino kankubuulire. Kuba mutazo okweweereza obugambo wessa tegeere. Gw'obirese nze mbadde ntambula. Buli mukwebulirira. Programu ya kwebulira bwebuliriza. Gwokimanyi nti omwana bwaddamu omuzadde. N'omwana n'agamba maama we n'amugamba waliwo omuzadde yagambye omwana. Owaayi oli musiru. Olya bulungi ko omwana. Maama onvuma oba ombuuza. Kati omwana kye yazzeemu naye kyamagezi. Naye olw'okuba oli muzadde ojja kugamba nti omwana yamuzeemu ekyobusiru. Kubanga wano mu nsi buli wookola ekintu ng'omuntu si kyayagala oba musiru. Omuntu ayagala okole kyayagala okubeera omugezi. Kati n'omwana oyo kuba muzadde bakiteekawo talaba mu kamwa tebamuddamu. Omwana kye yazzeemu kiba kya busiru. Naye kufa abagezi kyamagezi. Kubanga yabuuziza maama we maama onvumye oba ombuuza. Ne maama yamuzeemu mbadde nkubuuza. Omwana Limaliza. Anti nze njagala kulaga abasuula. Gonya n'emulya. Abasuula abaana. Abasuula abaana. Sibawagira. Naye lwaki ekirowoozo ekyakifunye? Abantu basuula abaana. Ne mullo mukwano gwange wano ekyamugudde okutse sagambi mullo dimaliza obusamize bumwononya abasamize bebeeraguza bwe batyo ate batya abayitira mu biri ebyagundi mulwaki ofunye ekirowoozo ekimusula musuule batasuba ekirowoozo ekimutemako engalo timutemeko kati wulirayo timaliza watu asooka wulire kiba kize kato wali bayibuli wegambira wulira njagala kubuuza wali bayibuli wegambira nti bw'obanga oyina ekikumalako emirembe kyejjeeko osigaze emirembe yayawula ki? Omwana bw'alwala ekiwundu ku ngalo ng'oyo ate kiwona kekebwe nga mutemako omukono ate kyagamba dimaliza. Waliyo omukazi eyatemako omwana mukono mulamba bw'akutte mu mmere n'akwata ejjambiya n'agumutemako pale kugweri babasala n'emimwa omumwa guno ogukogeza eringi guno omukazi ali awo wano wammanga wano omukazi mayi kyakola omukazi yafuna olubuto oluweza emyezi 8 oba 9 n'agamba naye bannange enfaaki ng'ono byayogera naye bannange enfaaki omanyi kyakola yakwata ekkubo n'agenda n'akwata omwana n'amugjamu nateekamu kaveera n'agenda omusajja n'amugamba kwata ekininkinijji kyo. Omwana yamugjamu wa myezi meka? 8 abulayo mwezi gumu amuzaale nga sona okukabikka nakisokonkolayo nakimira eddagala nekigira nti baluganya okuvaamu neyagezako nawaddako byonna ne balusokonkolayo nakwata ekigindigini nateeka mu kaveera myezi 8 omwana oba omubikka kwa muzaalira ku 9 ate wana amugamba kwata gwe ekinkini ejjekyo mu kaveera akeeri yagamba nzitonzanyisa ne kakati bafuna butakkaanya butakanya wakatono nnyo oli yagula nadde n'engoye buli omu naye mwezi gumu 2 3 4 5 6 7 8 okimanyi omwana bamubikka naye 7 bamubikkira ddala n'abeerawo eddoboozi lya dimaliza liri lyagambye nti bw'okiwulira abakazi bonna oba abakyala bonna ffe abasajja ffe tuyina ensobi abakazi abo okusuula abaana ffe tugenda ne tuzaala mu bakazi nga ye omukazi gw'ozaala mutayagala kuzaala. Omanyi otya bwaba tagambye kubanga tomubuuzizza
Lwaki olinda akugambe nga tomubuuzizza? Kati gwe kyoba omanya? Gwe kyoba omanya? Advisor ozomulamwa guno Dimaliza tetwabuuza muntu mufu kubanga kankuze mbyafa bya Dimaliza biri recently eggulo Dimaliza omukyala yamuleetedde omwana wa myaka emeka 10 Dimaliza yamuzaala n'akunnumba bukunnumbi nga n'omwana tamanyi oba gyali oba taliiyo n'erinnya ly'omwana Dimaliza limutuumye eggulo Kyani bamutuumye Kyani ye Kyani kakati omulamwa guno Dimaliza tagenda kwewoleza bwerolereza buli kadde kubanga kirode kimulya bwavumirira abasuula abaana Nalule Kyani Lukwago baba beddira kyabo eyo togenda mbadde ndyakwata Dimaliza ono yagaye talina linnya lya kika kati omwana Nalule yalijjeewa ate ng'awo mbalina waba Nalule bangi beddira ebintu byanjawulo waliyo ab'omutima waliyo ab'enkima waliyo okitegeera Dimaliza yeddira nkima nzani gwerule omutima bafaanaga kuliwe muba mutima mulo ate nga ne mutima siriyo na mutima nayo siriyo soko tunyimiza omukyalo oli kakati n'ab'empologoma batuuma Lule ani akusesa oluddawa oli mu kuwaanawaana paka lasiti gwe nkulaba emmere akuwa era obwere bujaji kuwa naye tojja mutuusa ku ekyo ng'empologoma etuuma ddi ate paka lasiti ejjiddewa anti Lule ate n'omulangira emmere akuwa lwaki amujubisa ettuuka asavinga abantu bonna naawe ekiro enjala ekuluma enjala y'ekiro gimanyi etayizawudde togamanyiza okunja kyayaka obwere bwetwera muwagira ani abikolanga tabikolera Dimaliza kyawonyo ku Mr. Lule lwaki abantu batunuza wali gundi oli omusajja ye emmere y'obwerere agigaba naye lwakubanza siwagira bagiryayo ku bwerere gwogula sigula naye oba abagirira obwerere kati obakuba basaasaana omusigaleko omu oba oyagala kwejjako competition nedda tebatukopa fakimulireyo obwerere bw'empiira lwaki mmwe mutukopa fe bamufuna mpola naawe oba oyagala kufuuka mufuna mpola temweremaza mumuwagire bakuleke mu bulema bwo bo tebwerimaza mu kagaali kange tebajjaamu ayagala akagaali ke ak'obulema akasigaleko oku tagaba amasanyalaze togaba amasanyalaze Dimaliza ofuuse kapere yateekako ekigoye musajja wange yakuogera liri pazo tagaba amasanyalaze musajja wange oyo ye yagajjawo mwagala nnyo ye yagajjawo liri pazo mbadde manyi n'abantu naye abantu be baagamu liri pazo obamala okukuwanga nawe anti yawula abantu okukuwa amwagala nnyo naye mugaati guleesa obuzibu mugaati gutya nongaokambuwadde mugaati gutya liri pazo tomumanyi lwaki omuwaana nnyo mugaati ate muwanye ntya muwanye ntya yayimba kiri lipazo sebo simuyimbi anti ono agambye nti byeyayimba twambu biki byeyayimba omwana wange yalinga abiyimba eyayimba nga ki ati lipazo enyimba zonna zibuulirira leka bindika waliwo otabuulirira nga lulwansobera ogwo mugaati liripazo mpa omugaati luseke gomanyi liripazo omanyi omusajja oyo byanyambanga liripazo ekyabuntu kyetubadde twogerako teka guba mugaati akatikati gwe buli akuyamba kuba mugaati bwe yali akuyambyeko gulwa mugaati kale linda ku mugaati ki gwatuwa wano gwatuwa kati yakuyamba ki ngamba metani mugaati ki gwatuwa asokatu ani metani ono gunagwo mugaati sebo mwerabira mangu sebo liripazo yansitula liripazo gola bayina basajja bali amba mukko sebo era tuva ku liripazo tudde wali omukazi omwana kakati omukazi anyinyitidde ekivera akisuulirawo omusajja akisuulirawo amugamba kwata ekikinejje kyo ono nagamba ndeetedde engoye zange omukazi agatwawukane kigugu kiri awo fuluma wabweru answera kivera kyakkala bulaaka kino ekinene akyoli omu bekamukwata kuno akaveera
omwana ng'akyali mulamu kuga yamuleeta najja omwana nga akawata abaana abato omwana omuto aba n'obulamu tobumanyi nga gwe omukazi asuula mwana ng'amanyi gwe taata w'omwana gy'oli ng'era wakkiriza ate nga yamukwata n'amuleetera ekinkinejje kye teri mukazi namugamba kiki ekinkinejje mukazi mwana nga n'obugoye oli yagula dda omusajja lwaki omusajja yali yagula obugoye ng'abutereka lwaki omusajja bwe yagula obugoye yabuterekayo gye yali abya teyabuweereza teyamuleeta kinkine yamuleetera ku mulimo obadde yamuleetera wammabuwa makamala ku mulimo musajja bagenda musiba ngamanyi yasse omuntu omwana yafa omwana yamala n'afa yamuleeta akyassa neyeddira eno kyokka tebamala ne baddiŋŋana banyonyolega ne baddiŋŋana baali bazzolo bonna baali batemu ajja mwezi nobula n'alugjamu addako nolwasembyero kati yazadde era musajja ogwo ondeetedde musuulidde omwana ali mu kaveera awo omutema ajwedde emirimu ze nkutwala ne ku poliisi omulala wano wansi yakutteera omwana nebamuleeta omwana twamusanze kasasiro ng'akyassa mwena namulabako bwe nti era poliisi nejja nejjawo omwana ne bamutwala mugundi mu mochari limaliza mwabasuula abaana si ddala ddala kibasikiriza okubasuula kuba naye wamusuulako bamukuleetedde emyaka 10 wanyama nosuula buvunaanyizibwa noganze kali smart miss limaliza era ensobi yali kunze nze si omukazi asuula omwana tayina nsobi ensobi eba ku musajja kubanga nze bwe namala emirimu gyange omukazi oyo n'agenda saamulondoola ekyokusiga ebifaananyi bwe namala omulya anti mbadde nkakkanyamu nedda gamba bwe namala akaboozi bwe namala akaboozi kyokibikirawo kale mmanyi kikumenya ku lw'entegeerayo olaba tukusiza nnyo wansi ne tugenderawo fena tukitegedde ekyo kitukola bulungi entegera yawa etumbiramu etambulira ku kiri kyetumulabayo kiri bwe kiti bwe twamala okwegatta gamba twamala akaboozi tubumbirireko byonna ebigambo birungi kale tetubikujjako bigambo obugambo obulungi tukozese kali katukola ate nnyo obulungi ku platform eno twamala akaboozi akaboozi sebo kanjawulo n'okwegatta musooka kunyumya akaboozi n'emboozi byanjawulo era baga nti bali mu kaboozi kiba kiramu embooka evaayo bali mu mboozi anti emboozi ennungi gye bayita akaboozi embi gye bayita oguboozi ekiboozi kale tukozese kali wewamala akaboozi kati ate nze nina n'oluyimba nga kati ate ye basudde yagamba nakwegadanga mu luyimba kale tukozese kali tofaayo tugendera mu bukodyo bwoli na bigambo byoli kibi naye kati kankozese ekyo oki kale bwe twamala okwegadanga awo muwuliramu ekyo kirungi ng'ate nze mpulira kinene kiti tetuwomera amatu abiri naye omwana muwala oyo yagenda nange nenkwata eryange saafaayo okumunoonya kubanga ffe obuzibu bwe tulina abasajja bwe tumala okwegatta omukazi abanga akuwadde obutwa omwesonyiwa buki bwesonyiye kakati anti ffe ogwaffe ate agenda tuteekamu nnyo ffe n'abasajja tuteekako amatu bamanyi kubanga embwa anti nze mbalaba gwabadde akuba amasimu oluli nga abasajja abamu bonna obadde bulijjo okuba amasimu tobeera bize owaayo obudde ate olukimala n'otandika okwekwasa meeting n'otandika okwekwasa siina bonna kati wali bakazi bafumbo n'abasajja bafumbo kati wulirize baba bafumbirigana batya sooka owulirize kakati nze we nakwata eryange naye nakwata lirye kakati akwata lirye nkwata lyange saamanya ebyo ebiseera nti nsobola ofunisa omuwala eki olubuto ebyo ebiseera ndabika nalina emyaka nga anti bajja kugibala ne kati gye nnina bategeera emyaka gyange nze soogera myaka gyange gwe kyobumanya nali muto lwaki abayimbi mukweka emyaka kyangu bagasegase kale
balese mukulu ate bujjali agaliwo omukulu gwayogerako ati bali byanguye abanguyiriza mbanguyiriza era ina abaana b'emyaka 10 mwana wa myaka 10 nga toli mulenzi toli mukazi abatandikira myaka 3 ayi sisiso ajiweza munana sisobola kuweza myaka 3 akomba kano bwe kyoba manya nazaala ndi kato tugende buli omu akuterirye era buli omu akuterirye kakati yali waddembe n'eyo musuula kubanga anoonya takola ki tandaba yagamba yes yaŋŋambye nakunoonya nga sikulaba siina simu yo kubanga ebiseera tetwegabira nali sinagula simu bwe nabeeranga nasengukawo kati omuwala oyo gye yali mu nnaku nga ewaabwe si banaku nga ffe bwe twali kubanga abanaku beekwana omunaku atya omwana w'omugagga abamu kati wata omunaku nga ye tajja kutabalira wali munaku munne obwana waliwo abaana b'abaavu nga tomunyumiza oba olina sente batozirina yanoonya ddembe naye kati sente taziraba labayo kati oyo omwana omuwala senga yasuula omwana wange eyo bandimunenyeza nti omwana osuula waaki naye nga baali bajja munenyeza bwereere olw'ensonga yali munaku talaba kyaliisa mwana talaba taata wa mwana okitegeera ebizibu bimusobedde okitegeera yali asobola omusuula naye nga omusuula okwo kyali kivudde ku nze kyokka nange eyadduka sadduka buddusi nga njagadde nalowooza tewaliwo kyabaddewo nti olubuto teyakoze eki teyalufunye ng'ekyo sikisuubira nali mutototo sibimanyi ffenna twali twetandikako kati nange gyendi gyendi tokisirako nnyo siri ojja kuswala kudimiza gyendi mayinza okwaliwo 10 ku 18 awo gyendi sijjanze biyingiramu ebyo gyendi ziba mumpayirize gyendi nga simanyi nti eri nalekayo olubuto kati nange natambula byange ebbanga lyekulungudde naye olw'okuba nti nno bino TikTok zajja mba ndi ku TikTok ntaddeyo ebifaananyi byange ebisiige bwe ntyo nansaakinga ku TikTok n'ateekamu erinnya nga alijjukira nti Angelo n'ennamba yange n'agifuna yakankubira jjojjoozi kyokka nkubira mu butuufu n'esooka mpakana nga mwana si wange obeera otya olwono obeera otya awo n'olubuto emyezi egyo gyonna nga emyaka egyo gyonna nga tonkubira towankubirako nti okitegeera ti ne tubyebuuza ebyo naye okutuusa baŋŋambye oyina kaki gwe basibako omwana oyina kaki nga kituufu sirina tanneetaagako buyambi tanneetaagako buyambi ekyokubiri nabyonoona dda nze mbagamba ndi musamize kwanze ne maama yankyawo ye musumba kakati n'omukazi yennyini tasobola kuwa mwana nga awulidde oli muki tuzze wali maama ye kwe kumuga akalesi nga nazaalamu omuwala ekyoba omanya maama yakola loosi oba otya omusamize nga maama wo pasita nze maama wange mwagala nnyo naye simunenya nako yakola loosi wakkiriza nti oli loosi yes otya bannange ate muyamba ki siyina sente zonna ziteeka mu kuba simaati ndaba bwobwe weekuba bwa bbeeyi engatto yiyo tegendako busasiro anti gwe kyoba omanya chaini zizo silver gwe kyoba omanya tunda chaini olabire mukaddewo nedda kansooke kino eno kimpe zinamulabirira tiriwa kansooke mbeere simaati n'abamulabirira abayina taye yazaala nze nzekka abalina omukazi agamba kati omukazi oyo agenza okujja n'aleeta omwana kitegeeza nti wakati nze nali nsuddewo omwana nekisobola n'oyitira mu ye n'amusuula so kiddayo ku kiri nti abasuula abaana abawala basuula abaana tebabasuula nti nno baagala babasuule babasuula kuba nti abaana abo babuliddwako bakitaabwe n'obuyambi kakati ate ekyokubiri omwana oyo omuwala bw'anajja mu maaso go ng'asitudde bebi n'akugamba mbadde nsaba ku kyakulya omwana nnemeredde omwana mulwadde gwe kyogenda okukola awulira gwayamba yo togenda kukwata mwana oyo omutwale mu bana abayamba abaana
wabula ogenda kukwatayo 15,000 ziwa omwana oyo. Bw'onoozimuwa ojja kutuuka ekiseera ate owulire ng'oyagala kukola ki? Kumwebakako. Byonna bibaamu. Kyokka oyitidde mu kuyamba naye ojja tuuka ekiseera. Ati kati Dimaliza kyendabe kiri kimu. Dimaliza aparaparanya. Omulama guno twaguleese ne gumukwatirayo. Kakati Dimaliza agezaako kuparaparanya abenga si mubi nnyo kubanga ate yalwala kuwakanya. Anti kati nze kyengezaako omulama guno yalwala kuwakanya agenze okwagala okuwakanya ate nga victim. Kati sonyiwa Dimaliza kunse kimukwatiddeyo kati aparaparanya aveeyo naye waganye. Buli kyaleeta kyonna kimulabisa. Anti njagalde kulaga omwana omuwala lwaki asuula omwana. Asuula omwana kubanga omwana abuliddwako bakitaabwe, omuwala alina ebizibu bingi, ate bwana agenda kuba muyamba. Abamuyamba temugenda muyamba nga mwagala okuyamba, oyamba oyina ekigendererwa, omaliriza oluusi naye omwebaseko omwongedde bizibu. Oluusi bw'obanga omuyambyeko kitono, ate yayagala muyambira ddala, kakati asalawo okulaba. Muyambira ddala kiro kyo kiyingira mu. Bino byennyumya mbinyumiza bali siggwe. Bw'oba tobitegedde. Tusooka kutegeera ne bali bategeera. Ati mwe mugenda kummenya. Tuli basiru. Kubanga nakakiddamu emirundi 2. Ozadde omwana. Tuli basiru Dimaliza. Omwana wo gwa muzadde. Kale ofunyemu obuzo omusajja oba akuvuddemu oba akusuulidde olubuto bakoze eki. Kyogamba teri bakuza baana awo ne babeera nabo ewaka. Ye bwe yagala okuyamba bakuyambe kyenkana ki. Oli bw'asanga n'afuna obulumi n'agamba ye omwana ngwanidde musuula sirina kuba naye. Abuliddwa abamuyamba. Ani abalina omuyamba obedde okitegedde omusajja akutadde. Mwabamulaba nti alina omwana. Otegedde omusajja akutadde. Kakati tukuyambe tutya? Anti nkulaze nti abayamba. Anti uliriza. Onkwana omukyalo oyo. Saga tukwekereze. Bwe nkwana omukyalo oyo ng'alina omwana abadde wa mwezi gumu. Nenzija nenjoga n'ebigaana nga nyina ebizibu byange nti omusajja mutaata w'omwana omumanyi nti simumanyi titomumanyi nti nenkigumira kitegeeza omwana oyo ngenda kiyingirira gwe lwaki oyagala mbeere mukwano gwo kyokka wabula bwe mba nzijidde mu ttulu baliri nti nno kankuyamba olw'ekyo nja kukuyambako kyensobodde si kyabuwaze bwe mba nkwegombye neŋŋamba naye kanfe nakyo wadde omwana tamanyikiddwa ki oba taata yakusuulawo gwe n'abalekera mu bbanga kanyamba omwana muweerere nange tweyagale amabale ekizibe kiri kati mayizo oba oyagala omuntu akuyambe ng'akoma kulabirira mwana toyagala anyegeko. Kyembagamba nti omwana ow'obuwala oyo bw'aba asitudde omwana najja w'oli n'akugamba bansuulira omwana abayambi bawakana okitegeera nti ono ayagala gufuula muze gwakusabiriza ng'alina omwana. Era bo bonna bamulaba ku street nga bali n'abaana. Gwe tokoowa kubayamba. Beewala kusuula baana abo. Okitegeera kubanga abaana abo babuliddwako bakitaabwe. Bw'oba n'omwana ng'ogenda osaba ku street, gw'olaba okusaba ku street kyekikulu ennyo okusenda ng'ositudde omwana. Anti kaakati okusinga okunoonya nga toli mulalu. Toli mulema, toli mulalu. Kyekisinga mulimu ng'oyina omwana. Bogere bagendeyo. Kyogamba buli maama alina omwana takola. Nga omulimu bagumuwadde mulimu ki? Mulimu ki? Nze njagala okwogerere wano abantu batandika okugendayo abalina abaana baagala okukola. Nina wano mikwano gyange abakyala abajja wano ne tukuŋŋaanira wano buli omu alina omwana abamu batunda sumbuusa abamu bakola paani waabwe bonna basingo maatha abakyala bawali wansi. Ekirala kati wakyetagana nze nkyengenda okwadivaizi nga batulabe omusajja akuzaalamu omwana n'akusuula naye ng'oli mulamu oba tokaddeyo tandika guma tandikawo kyosobola oba kiba kiganja mugambe bwe muti nti bannaayo abayamba mufubenga nnyo okulaba nga muyamba abaana ab'obuwala abo ababa bazadde abaana naye ng'ayina ennaku ye muveeyo mu bayambi. Omuntu bw'azaala omwana aba afuuse mulema. Omuntu bw'azaala omwana aba afuuse mulema Dimaliza. Omuntu ayo aba azadde omwana aba afuuse mulema. Anti azadde atya? Ekyo kikulu. Azadde atya? Nkyuteeza kale ngenda kudda ku Dimaliza saidi katono nti wabaawo oli linda kati waliwo kati waliwo nga ate saidi enfumu mujagasaaki totondo wala tondo wala teri mugeza talina ntondo taliyo. Owulira
waliwo abantu bakagwa ensonyi bajja ne lusi ne beetikakatika ku baana omwana oyo ng'akyali muto naye n'afuna oluki kati okumanya abasajja tuli bu kakati omwana oyo bambeeza oba talina busobozi okumanya abasajja tuli babi okumanya abasajja tuli babi omusajja ofunisa otyo omulalu olubuto mulalu ali mu kizibu ekyo kizibu ate omwongeddeko ekizibu kyekyo kyenkuga nti abasajja ffe tuviirako abantu abasuula abaana oyagifula manya yankoko tekyuka oyagifula manya yankoko ey'omuzindaalo anti kakati olaba akazindaaloakalubizibwamu okwogera ng'onyakula omuzindaalo anti kati olaba akazindaalo kano temwagala kampa naye kati kankubuulire kati gwe gatokatuwa kankubuulire mmwe musooke musirike nze mmale okuggusa ensonga zange gwe kyobumanya wavuddeko dda tebakulaba gukutte n'ogunyiga tebakuwulira limaliza toli musamize ate ekyo kibuuzo ate okimbuuze n'abeera nnyimba kiyimbe kidde mwawone ate kikuswaza anti gwe kyoba omanya nze kyenagambye obuzibu bwange kati kyeyogerere ddamu ekyo kikubewo bwe nabadde ntandika pulogulaamu eno abantu nabeeyanjulidde bantegedde sijja kiddamu ajemye siddamu bye namaze nze ninga luyimba lw'akadongo kamu byennyimba sibiddamu kyemaze sikiddamu abakozesa abalalo ku street naye nga bakozesa lwakweraguza nga babimugambye anti problem maliza kyabadde agamba kiri nti gwe okweraguzaako siro okulese ku mulalu omuzaddemu omwana anti dimaliza kati olwedde kati ye abadde akimanyi wakyakibuuza ng'akimanyi ate nga musamize asi basamize bokka bebeeraguza bona abantu abagamba nti bakulisito beeraguza anti era bamusamiza balina ninjakutte ate kyogamba osobola teeka amazzi mu kamwa gafuuyira abantu mu mitwe obagobako ebisiraani amazzi mu kamwa gafuuyira abantu mu mitwe pasita gundi oba weegasse ku bali oba musamize oba weegasse ku bali kyebaagala okuwulira tumazeewo tutya ekizibu ekyo tetugenda yeeyo naye oba weegasse ku bali gwavuddeko omuzindaalo tebatuwulira abantu kye baagala okutegeera ekizibu ekyo kikendedde kitya kyekiri kye nagambye obumwe mwagala kikendeere lwaki ebyokukendera tujja biddako anti kakati lwaki kyakumeza ate onoonya kukendeera anti kakati lwaki tajja kukoma kubanga bonna gwe beebuuza lwaki kakati fe tuba tubuuza lwaki nabo nga babuuza lwaki tuyina babuulira kikendeere anti okukendera kwekyo ekintu tugenda beera bwe kuti kiri gwe kyewaganye nti ofuna ekirowoozo wette wali obuzimaliza bannaye kati awo wakyongeddeyo akaana kasuule wakyongeddeyo gwe ofuna ekirowoozo ekisuulasuula bebiddewo yafuna ekirowoozo ky'okwetta omugenzi bebiddewo yafuna ekirowoozo ky'okwetta ne bamuleka ne yetta kakati kyakendeera anti wulira bwe yetta abantu abagenda abetta baggwawo waddamu kiwulira ku muyimbi abantu abalala obutetta waliwo omuyimbi omulala gwaddamu kiwulirako okwetta bebiddeyo bwe yetta omugenzi muyimbi kyomulala eyetta anti kyembuuza oli agambye mbuno ngamba mulimu kikale yalisseeko ko gwaliwo nti omuyimbi ono yesse Uganda tebalina kirowoozo ono yakifuna kyekiri kyenagambye bw'okifunanga topiki twagireese mu kaseera akafu n'abantu abakyamu nedda kiri bwe kiti bw'ofuna ekirowoozo ky'okuzimba kwalasoga nti bw'ofuna ekirowoozo ekisuula omwana musuule buliriza bannange twaleese topiki nfuule tugendeko mu birungi mukwetta tugendeko ne mu birungi ebiri mu kusuula lwaki ebirowoozo lwaki biyamba mwagala biyambe mu birungi byokka bannaye ekintu ekirimu tukizanyiramu ebirowoozo lwaki mu birungi mubikiririzaamu era lwaki bijja ne mu bibi obuzibu bonna oba ozadde mwana omusajja n'amukusuulira fonye okulanga onoonya bakansalazi naye kati labayo omwana bw'akola ekibi ewaka n'ofuna ekirowoozo ekimukuba kibooko lwaki ate ekirowoozo kyejjamu muleke musabule omwana tofuna birowoozo dimaliza byagambye labayo
ebirowoozo bino ngabo fune kirowoozo kibonereza omwana ngabbye era boyino okuwa ekisiibwe ekirowoozo kigamba nti akaana katuge kati wuliriza kiri bwe Dimaliza ebirowoozo bya Dimaliza si birowoozo byaffe nedda nze njagala balaga ekiri twaleese emboozi omulamu guno ogadde mufu mukyamu nedda abagenzi bajja kuntegeera ekirowoozo tekibeera kuggwa omuntu ekirowoozo kya mwoyo yamanyi kuba Dimaliza first of all nze nagambye Dimaliza twaleese omulamu agumuku nze kati essaawa zino walaba bwonyiiza atuliriza sekirinamu kinteekamu butakuluma nfunye ekirowoozo kya butakuluma yes muwe ebirowoozo ekitiibwa kati kankubulire nedda emboozi eganye waliwo nekino emboozi eganye abawuliriza simanyi balina kibagifunyemu anti tubadde tubawa solution muganda bafunyemu kimazima bafunyemu ki nze mbadde mbabulya ngeri gye tukikendeezaamu muganda kale tubulye engeri gye kikendeezaamu tutumire tuveewa abayamba mweyongere omutima oguyamba bwe munaaba mweyongedde omutima oguyamba kitegeeza omuntu anajja n'omwana mu maaso go toyamba muntu oyo oyamba mwana bw'oyamba omuntu oyo ku lw'omwana we tagenda kufuna kirowoozo kya kusuula mwana oyo naye olw'okuba abayamba bakendedde mu ggwanga nga bo beekwasa we bayamba tebafunamu kitegeeza abayamba ate wuliriza ate n'abantu abayamba tebajja kuyamba bunafu ate n'ekirala n'abayamba nti omusajja abayamba lwaki babanoonya kyekyo kye ŋŋamba nti temulinda banoonya abayambi tugende empola tosobola kgenda ng'otambula busituti ng'onoonya muntu oyo tugende empola walogenze kekoboko nga bizinensi mugiteeka ku mawulire otambula Uganda yonna ngitambudde obulango bo nga mu bizinensi mubwenjeeza kale simba wakati kikino kakati waliwo omusajja waliwo omukyala eyandeetera omwana wano omukyala twatulwa ne wali naŋŋamba nti anko twali tusaa ku buyambi abaana bali babiri balongo omu ye Kato omulala ye Waswa omulala yali babiri naŋŋamba taata w'abano abaana ali eyo azaala buli mwaka era ayekawuza n'abaana 27 talina baana baweerera nakati alinayo omwana ow'emyezi 2 ono yamuleeta n'amusuula ewa maama omwana bwe yazaalanga yasulanga wa maama we ono yazaalanga abaana bamala okubazaala nga babasulira maama we nga naye wabasuula kakati baavaawo ne bajja nga tusaba obuyambi taata waabwe akola ali awo mu paaka avuga takisi naye kati abaana tebalina buyambi ate azaala buli mwaka twali tusaba otuyambeko kati okuyamba okwo ddala kwali kuyamba oba nali nsirwaza muntu kwali kuyamba naye ate era temulinda abaagala obbayamba babanoonye nammwe mutandika otunoonya bemwagala oyamba yes kubanga lwaki omwana bwamala osuulibwa avuga takisi mu paaka azaala buli mwezi maama w'omwana waali webali simulema simuki bonna sibalema kankwemu kabozi wano kati ninnyo ninawe nagenda okugonjola ensonga ezimu ekabalagala eyo ku bya corruption ne bwe natuukayo sente zino ezaleetebwa PDM bazireetera abantu b'owansi bamwanayinki era ntegeeza omuntu yenna yenna ali eyo nga sente za PDM zino bazireetera gwe omuntu w'owansi bw'ofunamu okwemulugunya ojja tukubira bazibba naye president yazireeta ziyambeko abantu b'owansi kakati nagenda okugonjoola ensonga ezo soko uledi maliza nagenda okugonjoola ensonga ezo naye nasangayo omuvubuka omukubasa okuleta complain omuvubuka nga ayina kalina 3 ekabalagala Land Road amakage yagatunda n'avaawo n'agenda endejje n'agula amalala naye ayagala ki sente za PDM ddala kituufu omuntu oyo afune sente za PDM nga mwanayinki ali awo oyina kalina ekyokubiri mwanayinki muntu w'owansi ono ayina kalina ze 2 simu wa wansi toba wa wansi sente ziri bazireetera owansi bamawulira kuki
omuntu w'owansi ye muntu asemberayo ddala. Kati nze ndi muntu w'owansi neeyiiya ndimaliza muntu wa wansi. Omuntu alina kalina 2 nga za apartment C ayingiza ssente era naye waliwo atayogererera. Nga bwatula mu makalina 8 tayogera. Agusirika siriko ndi muntu wa wansi. Ziri sente bazikolera bantu bannyaanya, bantu batunda budda, bantu nga ggo ng'abakyala b'okuŋŋaanyiza wano. Ennyaanya ng'azitisa. Ndeeta kiri ky'ogambye. Taata we akola mu takisi. Maama si mulema. Oli aleese abaana 2 abakuleetedde okujjako nga agambye nti babeereko wano. Okitegedde? Azaala buli mwezi aleese bana abalala. Abo abaana yes nabo beetaaga obuyambi. Nangamba bonna nkwatirako ne ku bano nsobola n'okuleeta abaana abalala bali wake balinga 10. Kakati yakifuula kinyumo nti gwe oli ku kinyumo. Oli ku kinyumo. Naye toli ku kinyumo, abaana bano basoma. Abaana bano basoma. Ate abantu abaana bonna abali wano tebalina bazadde baabwe abasinga. Kati baliyo balwadde. Kitegeera baana ba ku street balina bazadde baabwe. Yanjogamu. Naye ate ye waali si mulema, kale gwe kye yali alina okusaba nti osobola nange okunfunirayo ka kapito n'entandika. Azaala buli mwezi kapito kigwe munfuniro. Maama ye yajja si taata. Wali okiyisa kiri ku maama. Senga ye yajja. Maama aliwa. Mama ne taata bali mu kuzaala. Senga ye yalumirwa n'aleeta ngabo natukwatira ku bantu tusana okuleetayo abalala baliyo bulinganga 10. Tekikirizibwa ekyo. Maama yalina situkana ajja kuba senga bw'otandika obbagiragirako otuse wakati ne batandika ate gwe okujja bakole ki ne bakutataaganya. Tukiraza abaana bange bo baliri bali mu kuzaala abaana bamusudda bayigiriza okupresentinga bali free wano nange bajje bakugambe masenga yaleta abaana abaleetanga bafunamu ssente ze kubakuminga tutumire tuve wano tutumire emboozi tuve wano kale naye tewedde emboozi era n'abayigiriza tebalina kye bagifunyemu kyemmanyi. Sokedde ku masemase kubanga bategedde Eliza Esther border to border Nanyange Olivia Nanyange Mariam Magumba Rose J wali awo yangambye naye labongo tomanyi muyembe gwe bayita mafuta era nsekerera. David tumwebaze. Ono yenyini wafe director. Oba waliwo omulala. Ye director talina smartphone nagimujjako. Yakola emisango. Director yazza gwaki. Ngujjukidde. Love care. Tumutumireko nnyo. Rose J twamuyisizaamu. Eliza twamuyisizaamu. Shami Muntambi tukutumiddeko nnyo. Ne mugaserako okutumira omusajja nga asiriikirira nnyo. Dimaliza. Lumu talibako. Soka Dimaliza yagamba ye tayagala kubuuza. Esebo. Tojjuka Dimaliza yagamba ndina okubuuza ebyokubuuza tabyagala. Naye jakuba jatukuba copyright. Nzijeeko bajja tukuba copyright. Lumu tali mukawo nga tutumira. Waliwo muganda afali ku TikTok yangambye munene nange ntumiraako. Nze sitera nnyo commenting naye mbeerayo ne kati ku TikTok gye yayise ate mukama waffe bamuyita Captech engineering services mobile money okupaka lasiti nkutumiddeko nnyo. Omulabye Antoine kavuye mu kutumira tumira ababo omulabye gambi yaweereza message n'agamba nange n'angamba ompisanga mu kaseera k'okutumira atuwere n'omulimu gwakola tumutugulange nagwo. Captech yangambye wano byadiringiramu naye bambi daleka naawe atunda n'ebyamasanyalaze ndikasobola tukutumire nno Paul tabanga muganda woono nono electrical workers CCTV cameras era kati go CCTV wano twezeetaaga wa zeetaaga abaana balina okuba ne security aleta akalango sebo Captech omukulu agambye eta akalango wakuwadde leta akalango bakolere aleta akalango tukayise bulungi nnyo. Waliwo ne mukwano gwange yeyita Kadama we Nairobi yeyita Kadama we Nairobi bana erinnya njerabidde aganze Kadama we Nairobi nange mutumireko mbeerako nnyo yesebo. Nakalanda Mary byonna byoka tebigenda tujja kukutumira. Nakalanda Mary Constantine Mariam wamukonye Mariam namutumiddeko. Mama Matthew tavaako. Madam Florence tukutumiddeko nnyo.
Planet Beauty World. Planet owekizigo ne banne ennaku zino sibuuse nnyo Planet simutegeera. Aliita letannakomawo. Aliita naye yaŋŋamba bw'anaakomawo nkutwaleyo gwe ne Dimaliza tumemmettebwe. Dimaliza amujemu no yafunye akabarabe kano kaakano. Kaakaawo lwekyo kanyiga. Planet ajja bunyiga bonna abujjemu. Yagenda kusuubula ovakedo. Haji omukulu ali mu kisiibo Haji. Ali Haji Kalimu owa AK Fashions oba tulina ba Haji babiri. Tulina Haji Kalimu wa AK Fashions. Fashions. Haji Kalimu. AK Fashions owekyambalo. Kuna bukiraawo. Akola ku byengoye bwayagala okumema okunyirira okubrandinga. Tulinawo Haji omulala naye ali mu kisiibo. Haji Amis Kigundu. Owebyamagero owakatabo kayogedde owakatabo Reasons as the World Masterpiece. Kasule John ngabo kyakebera akatabo kakebere wano kakebere naye bakapostinze no kapostinga nonya mukwano gwango ne yaŋŋamba waliwo nakazibwe Christine era bongo telewo WhatsApp group nakazibwe Christine yaŋŋambira bongo te WhatsApp group nga oteekamu links tuzisange ngawo omulabye namulabye idea nungi Haji akatabo kakano Haji yuno ali mu kisiibo Haji Amis Kigundu akatabo kaita Reasons as the World Masterpiece ayina no bubiri kati akalaba kaita Success and Failure based on Reasons and Reality. Ayina bubiri chama wale no bulala Success and Failure based on Reason and Reality. Reasons as the World Masterpiece. Negwa tuchikirira azigina ko mu office ye wano ku Idi basiramu bafa bali wano maja tuyambe ko tubasitu Idi tubakwa tukwatagane ko no tubatere woru namusabyeyo ka appointment era ndowooza agenda kukatuwa tugende kwa Haji omulaba Haji ayagala nnyo ensi ye so namusabye ka appointment nganza akuli okulwanyisa enguzi era kimanya agenda kukatuwa akwabira bize ne ajja kukatuwa bwana akatuwa tugende tumusisinkane atuwene ku butabo tuchikirireyo mbantu bawaggulu kati yagendeyo omunnyonnyole tulina abaana 48 wano kati almost baweza 5 tulina abakyala abasingle mothers ekibiina kyaffe ky'abakyala 15 mulimu abasiibi abaana abasoma bitaaga ki kati ku luno tukole ku kyabasiibi atuyambeko Idi yabe ya muzinzi ate aje ebintu byabikolera ddala kuba si kyangu kusanga muntu ayagala nsi yenno muri ku mutima weewaawo kyembadde nkusaba nga ggwe omulala omukulembeze wange mbadde nsaba ontwalyeko ekikwekweto ky'enguzi emakindi awo nga kupakalasi kyawo awo pakalasi kyawo ku luguudo oluyingirako munda awo waliwo ebifaananyi basigira awo mbadde njagala ontwalyeko ku kikwekweto nabataddeko bambega nabataddeko weruwafu gyali era bijja tambula nze jipe enguzi njiri oyo omusajja antwaleyo ampabire mweraba